ntwala obubaka buno eri Electoral Commission. Electoral Commission ngeri mu exercise eyokulaba ng'etegeka okulonda kwegamba nti kugenda kuba kwa mazima na bwenkanya, era buli munnayuganda ali w'emyaka 18 okudda waggulu mwasobola okwesimbirawo ebirowoozo bye ne bivuganya n'ebyabalala, n'asobola n'okulaba ng'ategeeza abantu nti wendi. Naye nga tutegeeza nti Entebbe waliyo ekyambika kinene nti munna NUP takkirizibwa kulaba ng'asobola okulaga okwagala kwe okuba ng'akulembera abantu. Tukyatandika embooko, naye kati ne posters nazo tezisobola kubeera waggulu, naye ng'ate kibiina ekiri mu buyinza ekyenRM kuzikola ki gye ziri waggulu. So Electoral Commission ngitwalira obubaka buno era nga tugigamba nga constitution weegamba mu kawaayiro ako akateekawo ebibiina nti buli kibiina kya ddembe okuvuganya era ne kisobola okulaba nga bannayuganda either bakironda balonda abo abeesimbyewo oba babagaana. So tusaba Electoral Commission eyongere okulaba nga tebiraba bulabi ng'abantu bettanga bwe bibadde mu bali ab'NRM, naye wabula erabe nga buli kibiina kisobola okuvuganya nti posita z'aba member of parliament, meya, bakansala, bachairman ba division zonna kasita ziba za NUP zonna zijjibwayo. So tugamba nti nga bannayuganda tulina eddembe naye tetwagala